Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class, edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza jento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road, opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaaze tukubireko ku noti 7.5 5 mukaaga mwenda 5 mwenda noti 7.5 5 mwenda 5 mwenda. Jojo's Man of Class. Come claim your style. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako w'oli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu. Kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar. Tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi, ennaku 8. Kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala, ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu. Olwo ne tukola White Party nga tuli ku boat cruise. Olwo ne tukkirira e Zanzibar. Singo $1.2 ate kapo $2.2 okutambula, okusula, ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula. Olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar, Nakupenda Island, Prison Island, okuwuga mu liyanja Indian Ocean, osula mu hoteli gye weetaaga. Ebintu byakutakala kulya ku ssente. Bookinga kati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu. Noti 788 25552 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara. Okulya ssente si kulya mwana. Twali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe. Tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika, omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system. Ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna mu Natural Therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Welcome to Shalom 256. It's happening bwetugamba bwero ekigambo is happening omanya oli ku Shalom 256 wabale kwekuumirako okulaba atana subscribing osubwa nawe subscribing ateka ka notification bell akakade okaseeko kabeereko mpola mpola nga bwekisayo konna obwanga ate okafuna bulungi nnyo ddala. Nakolwa leero tutambuddeko tugaa katugendeko ewala w'ekibuga Butere tuliekanyire mu mabaale betukwata abagajangu nsanga emakindi ate sagala makindi bannange kano kalo kawulira we kali akasi nena akayiwo kawulira wali fit kabala nofuna akayiwo kompola mpala ne kakubeeramu Butere not stressinga nnyo. Omwanjuzi nze Shalom Haddad Kawes ndi wamu ne Papa Kabaya Buterevu muza kuba kulaba n'abatuuliriza abanda bana abatuuliriza amanya nze Kabaya era nga nze ghetto president yaliko teri mulala anyi wa ghetto president anyi ali abwe wao waliwo litojo tuogera ku bannaye kwetali litojo ani mulala wa ghetto
abo bonna bakkiriza. Bukyakiriza. Bakkiriza gw'owulira akyayogera. Omusajja yali akuma ebyoto ssebo era essaawa yonna. Byoto. Bino byakolera abaana ba ghetto. Ate twasukka kati mukolera abaana ba ghetto. Mukolera ggwanga. Kati tukolera ggwanga. Muli ku national level. Butereevu. Kati Butya yomuwulizaako jajja Butya. Wabula sijja kulimba. Yali yegwanyiza ekifo. Sijja kulimba. Simanyi gyali n'okumuwulira sikyawulira bamwogerako. Bamufera ssente abasajja. Ate yagula ki? Abaali bamusuubiza ssente za gavumenti. Jukira gavumenti yekuwa ssente ezogamba nkwadde biliyoni. Naye babbulooka bano abaawakati. Nagajja ng'osayininga emiliyoni yagatwala. Kajjajja Butya yagaana ozisayininga. Yabigaana. Yagamba sijja zisayininga. Neera ayina ze yafunayo kubanga bamuwa ssente nalaba n'ebyuma by'amanda bye bamuwa biwa abaana ba ghetto. Baani be yabiwa? Yabitunda butunzi. Teyabigaba. Yabitunda. Tayinza tulagayo nti ekyuma kino nakigaba wano. Nenkiwonye kino tewali. Kyova olaba sigatta nabo. Gavumenti yegaba funds oba program eziyambako abaghetto ate gwe toli wa gavumenti. Kati ozo gavumenti esovayo neyitira mu ggwe okuyisaawo okuyamba omwana wa ghetto wa wansi. Kasita babanga bye baleese nga bituufu nga tebiriimu nzikiza. Naye waliwo ebirimu enzikiza nti bajja kuwaayo ggwe kabaayo obukadde 10 nga naawe obulaba tebugenda kukolera banno. Ekituufu nga ugenda bubba bubbi ate gikuleetera emiwunyo kati sikola bintu ebyo bitali mu layini. Wagala ekintu nga kirambulukufu nga kiri mu layini bwekiti nga kigenda kuyamba omwana wa ghetto ow'essenyange ow'etteeso owaawa. Kanawe olinawo ka structures oba ogamba kati abaana b'eggetto abali Emityana abali lesi abali e Luweero tulina wano eno we tubeera obakwasaganya. Abaana mbakwasaganyiza sitandise kati. Mbadde mu bitongole ebiwerako nga 3. Nsembyeyo okuba mu kitongole nga bakiyita chosen generation. Nga tuyamba abaana ba ghetto okubazza ku masomero tubeera naawe mu omu okumala emyezi 3 bwe tukutunuulira bwe tulaba okyusa nga tukuzza mu ssomero waliwo abaatikkira. Musooka ne muba rehabilitating. Butereevu nga tulina omu tubeera nabo tubagulira emmere naye nga baali bakiteekamu ssente babadde Bajamani. Naye embeera bwezzeeyo ebyobufuzi. Trump najja ne n'abanyigamu awo. Ne Museveni naye naggalayo NGOs. Kati awo ekintu ekyo ne kisalika. Ne kifiira awo. Bo ne basuubiza okuyamba abaghetto naye tewali yadde. Tulanya gwe baali bayambe tewali yadde. Tewali ne ghetto structure teziri mu kutambula. Gwe olinayo gy'omanyi. Wano ekipande kyenda baane katwano nga wala ano nge katale k'ekibuye. Omanya atekayo ekipande simafa abaghetto tukkiriza muzeeyi kati ate bo balala ku mmwe. N'endala eri ku Safia oba giyita ghetto structure simanya biki. Bano abaghetto bakomanda abamu tebakyukanga mu mpisa. Era bo beerowoozaako bokka kyova olaba bo bwe babawa emirimu eri bakuŋŋaanya bano abaana ne babawa emitwalo 2 ne balinnya takisi ne babatwala ekkololo gwe omusaala gwabwe. Omukulembeze agenda kujja abaana nga 20 omwana alina ekyebiri n'emmere n'omuceere n'abamu tebafuna. Era bawunzika bagamba mwatusuubiza n'omutwalo ate mutuwadde. Ebintu bwe bityo njagala biri mu layini. Naye kati ekiyinza okukolebwa omuvubuka wa Uganda okutereera. Nkiddamu ne leero kuba nakibagamba dda. Abaana ba ghetto tebeetaaga ssente wabula abaana ba ghetto beetaaga ati banaamufuna batya. Bano abantu balina okuba nga bagula amataka nga bwe bagulira obutale. Ne bazimbako ebintu nga bonaga abakola amasannyalaze abayiga okukanika. Ne tugamba nti abamaliriza ne tulaba nti basobola okukola omulimo tubapangisiza ekifo myezi 6 okuli amazzi amasannyalaze ne toolbox n'okubeerawo nga kwegamba tubakansolinga okulaba mulimu abanaakola bizinensi mulimu abakyalemeddeyo eri ne bano bagamba mwegatte
mukole mutya ate ogenda okulaba bagamba mwegatte leeta y'omutwalo obeere memba omwana wa ghetto talina muda gw'omusaba ataguyina era oba omutumye kubba kaleetayo omutwalo awo n'ofaanyi 3 butereevu ojja tuyoke tukuwandiise oba omubbi kati nange neebuuza ki ekiddako si ekiviiriddeko kubanga abaana ghetto kubanga tebafiiriddwako nekyongeza ku high crime rates mu Uganda kuba kati obumenyi bw'amateeka n'obuzzi bw'emisango bungi ate bukyeyongera obukeeki bulinga obukeeki ate nga baana kati abaana abasinga okubba mu kibuga baana bato kati keeki ate ze zikola keeki efuuse keeki yazzeemu buto yaliwoko ne kati babawa keeki naye munnayuganda ayinza obutategeera keeki atamanyi keeka peva kabaka peva oba bulooka omwana akwata ebbulooka n'agiupu ku nkoona bakuba kuno ate singa okwonsa kwa abaana abakuba abantu kiri kimu singa osooka n'obuuza gw'ogenda okukuba olinamu ku ssente ye gw'ozijjako ali bulungi kuba gw'okuba olumu okuba kanzi bali bagala kuntemako ku jjambiya ku booda nalinnya booda nga nvaayo kololo omwana najja ejjambiya nteme nga nalina simu yokka na 5,000 ezintuuse ekisaasi butereevu kubanga bw'anaagikusaba era tojja ggimu naye mwogera teri kwogera abaghetto teboogera olw'ensonga ojja kukuba kkerera ate ogiwunyise kati balina kukuba kuzirisa gwozuukuke ng'ejjugu lirigenze abamu tebaddangula bwe twogerera olwaleero omu ku baana ba ghetto abavudde mu ghetto ate nga muyimbi nga ggwe Fiki Gaza alira mabega wa mitayimbwa ng'emisango gye bamusaako egimu bamusanga n'ejjambiya ewaka n'amusanga n'avubuka era abamu ng'omu yatoroka mu kkomera naye ng'ateeberezebwa okuba nga yatta omuntu nga poliisi emunoonya okusinziira ku mwogezi wa poliisi owa Kampala n'emirwano Patrick Onyango. Kakati Mr. Nyanga alina okumanya kino bagamba abavubuka bano okuli Alien okuli ba Fiki Gaza nti beetegefu okukyusa abavubuka oba okubalokola ne gavumenti yennyini eyina abavubuka nga babadde bakozi ba bikolobero naye ng'ate bali mu poliisi bali mu bitongole ebikuuma ddembe ebyabambega era nga tubamanyi ng'era mikwano gyaffe naye tetujja kwogera manya oyo kakati bo basonze mwoli Fiki Gaza naye ng'ate bwe tuddako emabega waliwo musajja wano omu ku bayimbi yazza omusango gw'amaanyi nnyo baakuba omuntu ne bamala omukuba n'agonda bulungi nnyo atalina nagadduka ne bamuyiira amafuta ne bamala omuyiira amafuta ne bamwokya wabula ne poliisi eyajja okutwala omwoki n'emuteeka ku mpingo omulambo baatwala akyalimu akakubakuba nga bamwokezza already n'afiira mu ddwaliro ng'ali ku mpingo naye omuyimbi oyo tavunaanibwanga n'ereero naye Fiki Gaza ye ogugwe guli mu kutambula fayiro bazitambuza nawali kati faawe tujjira ne tugamba nti waliwo okuba nti waliwo ebyana n'abaana bwe kitaba ekyo nti embeera eriwo nti eggaali nti pulezidenti waffe Bobi Wine yagambye tukole eggaali bano ne babala nabo olumu ne bagamba waliwo ababadde n'eggaali nga weziringa zijojo by'abamu ku bannaabwe beeraliikirivu gavumenti olwedde neeraliikirivu nti yalagajjala ku bavubuka abo bayita mu ngalo we bati okitegedde naye ng'ebyali birina okukolebwa byaliwo ebiri era n'omukulembeze ng'abisuubiza ng'abaana abo bo ne balondamu bali ne balowooza ensonga ziwedde omwali Sobbi n'abalala besijja gwe batta nalabye n'omulala ali eyo wa namulabye Kawempe eyo mu kalulu akawedde bamuyita Mutebyani Inusu Mutebi yabeeranga n'eba Kasolo muganda we Saka nga yali mubi nnyo ng'olwaleero ali mu bitongole ebikuuma ddembe ye teyavunaanibwa naye nga yatta n'abantu oyo yennyini nga naye ye teyavunaanibwa wabula Fiki Gaza bamuzze eno bwe bamuzze eno mu kaseera kano oyo omwana wa ghetto be bamu ku batabani bange abo baba batabani bange ate nga nzize mbagamba
nti olwaleero we tuli mulina okubaako ne gye mwekwata ne weekwatirayo ddala tozunga nti atodde eno ddeeno aga naaga beera wamu ne kibalema obadde ng'obaga batabani bo nzija bw'oba oli esaidi y'abantu beera ku bantu bw'oba ogenze eri nywererayo nayo ddala kati kino ekintu kyali badde kiggwa na mangu naye Fiiki Gaza bye yakola naye abimanyi abantu bakuvaako ne bakwesonyiwa ne bw'obeera sayidi y'abantu kabaaya abantu bagamba firi kabaaya senga twatandise dda kuba kati okuva bye bakwata Fiiki Gaza sinaba muntu yenna kuba amaanyi nina ebintu bisatu mbirowooza buli lunaku ku mwana oyo ne ŋŋamba omukulembeze w'eggaali eyo ne bamugja mu kikomerawo ne bamutwala ne watabaawo yadde buleti zibalukaawo wadde oba akanyoola gundi wonna ekyo nakyo ne kintiisa ne ŋŋamba oba waliwo omupanga awo nawo tujjayo ekyo ekisooka omuntu w'eggaali agabanye ku ggaali ne bamukwata bukwasi bati ng'ekikere ne bamutwala nga mugonvu bulungi ekyo tukyebuuze ne tutalabayo na banne bagamba nga bulijjo bwendaba mbu gwe tujja kuwa teri anyega buli omu asirisi twalabako ka video abe walako ka video nga bakwata Fiiki Gaza waliyo ka video nga bakwata Fiiki Gaza nze ndaba oyogedde ekintu nange nakakirowoozaako bamuzze eno kati tunaba ka video nga bamukwata na musango omutuufu ejjambiya masimu agali awo ejjambiya kintu kya bulijjo nange ewaka nina ejjambiya nange nina n'effumu nina n'ennyondo nina n'ebikola ebirala nti bya mugaso ewaka okitegedde ejjambiya tejja kutta muntu eri owere ejjambiya ogambe ejjambiya ebyo byaliwo era twabisangawo kyakwekuumisa ate nga kikola n'emirimu ewaka ekibuuzo ekyokubiri ku bya Fiiki Gaza era kyeweebuuza ekisooka okyebuuza nogamba ku ggaali eyali awo natabaawo mbeera yonna kugaba ggaali bamutwalanga kikere bwe tuba ku ekyo n'endowooza n'ekiri birina okuba ebintu nga biibyo oba bisatu oba nti yatagalatagala agamba ono nno kati agenda ava ku mulamwa obanga wali ezaabwe n'ogaana okukola ebyo kubanga gwayina eggaali obadde obakakasa nti nina eggaali kati kiki ekiriwo bo kuvunaana nze tebalina kye bammanja kalwate twayimusa eddoboozi nga gwe oyo mutabani wo nogamba ne tusaba twagala bwekanya ba Fiiki Gaza noyimusa ku ddoboozi nga gwe osanga banaawulira talina musango gwonna okumusanga n'eyava mu kkomera kyangu bakwate omuntu waabwe yava mu kkomera bamuzze mu kkomera ono muyimbi ate yayingidde mu nju yange baali muwadde ne bondi n'akomawo eka lwaki agenda kweza wiiki nnamba emirimu gye gifa akati byazzeemu mbw ate palaso yali emabega palaso musajja wattu ku luno sikuliiko oyo muleke palaso tabirimu wabula ate palaso eyali badde ayamba kwani ku Fiiki Gaza bansobedde nti omukwano guba gwa nnaku 2-3 enkya toli mukwano gwange ekitutabula nakyo nga sikitegeera mulwanira ki masavu sente ate mu ghetto kuba kweraga kanya asinga ekigulu byakweraga si byakweraga kate eyo system ndala nnyo generation ku generation ebintu bikyuka eri generation y'abamwana simanya baani bandamaani eyo nayo bawakaabu neddawali ne tujja ne tusanga endala ezirimu bakyansi ba foxi simanya ba muzeeyi bano baani bakachakwe ababadde abamenyi b'amaduuka mu Kampala neyo negenda Kampala tebakyasala makufulu akati ebyokwerumba nti yekatwe tulumbeko ab'omu Kisenyi ate ebyo byaggwawo nti ababanda abo bakolagana kimu nti bwe wabaawo akavulu ab'ekatwe beegatta n'abeeno ne bavuga eggaali ne balumba eyo teriimu kuwoza ekyangu gamba mpa akalayini kange kyokka kyoga naye ng'ebisigadde bireke bagambe mwana babbulo akalayini kankolera ke kasinga obuzibu nanti bagamba teri na luyirwa ofuna bakuteekamu ne baga ateeka mobile pin bakuteeka mobile
money pin tuweze sente eziriko nazo nzibawe kubanga layini ogyetaaga bawe esente kubanga twesuulirayo gwa naggamba ensonga ne zirinnya ku mukanda gwo kati obanga akaanya mugogo tomanya kuba java ate bakuba bankwira muwundi mu mumbule yaggwa newebaka obo mwana yavaawa faka nali ntunula bwenti nga ntunula naye omwana yankube ngumi sizamba bugalo binne katikira kuli bwetanyamba buyambi babakubye ne babasibamu amannyo obuuma bangi nnyo babakubye n'abakuuma ddembe efe sate fast abantu baggalawo 12 abasumaali soso sente eyo yonna baggalawo 11 tebalinda kigenda kudda kati nebali ne bagamba bamuggalawo ku 12 kati katujje ku 9 saa 9 ez'omutuntu nga olaba buli omu ate madduka n'ugaba bannange kiki abantu badduka naye kati fenga era ababeeri gwe muyisiŋŋanya buyisiŋŋanya mwemba mwemanyi mwebongako ate onaabawa mulimo ki ogenda bbawa mulimo ki kiri bali kyabalema nze mbasanga nemujjamu nga bazze okutwala amasimu ne bakuŋŋaanira ku mmotoka jajja kabaaya n'oggulawo n'omulala n'atuula ne batuula bw'otuuka sayidi eri bo ne bafuluma ne bagenda mbyabwe kuba bangi balya tuweeyo ekidda naye ne bw'obawo 10,000 ezi nga bagakyakabi buladi katugeetukawenje n'obagamba nno mpola temulumya bantu kye tulina okukola twetaaga structures kuba tuyinza ofiirwa abaana mu by'okusaaga baana batabani bammwe batabani bange babakuba bamala ne bamukuba ye tebamumanyi nammwe we mwali nga mukyali eyo emyaka egiyisenga 10 emabega eggaali ezo zaali zikola fujjo bazaalinga just zakuba obukuumi bwammwe na kunyumirwanga mmwe kale eggaali zitandikidde n'abaana bato bwe bati zaava Katwawo Katwe yakola eggaali Katwawo waggulu awo w'ekisaawo awo bayitawo batyawo ebamuyewe mu nkeraawo Lipanda eggaali yatandikira Lipanda naye yajjanga ya bwana buto bwe buti naye nga bali abakulu be bava emabega gwolaba bwana okazalawa noyagala okkakuba n'olyoka olaba embaga eggaali n'egenda ng'emanya omugaso gw'okunoonya ssente nti wano tutwalirawo n'obukadde mu kavuyo ako bayingira mu dduuka mu kavuyo ako balina gwe basanga ng'abadde alina miliyoni za 3 alina gy'ava oba abadde atunda kasooli n'agamba kaŋŋende ntwale ssente mu bbanka n'abagwako bwe baalaba ku ssente nnyingi bwe ziti ne batandika n'okulaba mobile money ne bagamba eyeekola kati tugirumba emisana nyini yaba ali awo ne batuuka n'abalala banneiba ne babatwaliramu ne kikula n'ab'ekibuye ne bamanya n'abaawa nti ne beegatta ku bali olwaleero kati kiri pakiti bulungi tuyite eggaali kati bwe tuva waliwo nga bali akola mu ggaali eyo ate ekiro ennyo ku 8 n'agenda okumenya enzigi n'ejjambiya kubanga leetandikira eno wansi nti mutandikanga okwabula essimu n'odduka ne batakukwata ogusooka n'odduka n'ogenda koolya ku ssente ezo oyo ayize kati teri kuyigiriza weekwatire okitegedde kaali gikwata n'agitwala n'agitunda iPhone ye emitwalo 2 ne bagamuwa ng'akimanya abadde ddoogo oyo akyankalanye teri kuyigiriza gwe bojja n'obatuulamu eggaali zibaddewo naye ng'olumu zikola mu mpola nti ggaali za kiro nti bali bavubuka 5 bakawenja bonna abasazi b'ensawo bo basimbula ku 11 nga bagenda mu paaka okulinnyisa abantu emmotoka amusanga n'akulinnyisa emmotoka olinnya ye talinnya ng'ali bwati aipole nga bweru agenda okulaba ze wasiibye okola mitwalo 5 azirina wali naye baba tebakyambu senga bannange bitabuka senga abasajja ano bangwamu tebafunamu ku kyokwo abaliwa
abaana abanyaga kati tosobola jjukira tebeerekerera munne amala kugwa wansi ne bakakasa takyassa kati mmwe kye mulina okumanya nti bwe mugoba omu ne mumutema nammwe abali mu kutema awo mubaamu abayimiridde nga balaba naye nga nabo bennyini babadde booli muli nabo kati awo balaba kati bwe mukimaliriza kyova olaba n'abantu abamu bafa ne bagaagundi nga tetwategedde yafudde atya baamulaba nga waali naye akuba gwe muyinza okukikola ne mugaa tuli mumukuba ono tumutte kiro ne mumukuba mumutte mukumukuba wano bwe baalabye nti tebajja kusobola mbeera bazze kati mu bantu bano nawe ne beefuula abantu ba bulijjo kati balaba buli omu kyakoze buli akuba balaba ani yamaliriza ne bagamba oba oli waka weebase kibeereddeko okulaba abantu abamu nti agundi yabula yogera ku kintu ekyo nabyo mu ebiri nti agundi yabadde mu nju ne twamusanze teresa fiya yange entuufu nze ngamba olaba nze kabaaya jjajja n'ekintu eki oba ndi mutiitiizi naye nze mbasaaganya kulaba nga bakuba omuntu olunaku lumu nakirabako awo eruggala awo budde bwakiro ssanga 9:8 mba nzira eno ebbira nensanga abantu nga bakuba omuntu nga basirise naye bamufulumya ne bamugja kosova eyo ne banyimiriza nnyo nga bagira bati naye bamala omukuba buli omu naabula nga tosobola kulaba tyoba onaavudde wano naye nga teri akuba nduulu bakuba bukubi naye nga oluusi babikoze tebimazeewo obumenyi bw'amateeka ate bireetedde n'abalala obuzibu abakuba bali ne babalaba so kyova tukyavumirira enkola ya mob justice oba otwalira amateeka mu ngalo si kintu kirungi tekimaliriza nsonga omuntu oba omukutte otwale mu b'amateeka kiba kikolera ddala so katusubire essuubi mbu Fiiki Gaza ayinza okwejjerera engeri atalina musango Fiiki Gaza talina musango ne gwe bakwata n'omusango nti yabba essimu naye yafuluma ng'aliko n'amuwaako obujulizi essimu yange oyo omwami ye yafuluma kati gwe gw'oteebereza ate wali muteebereza ng'avudde naye ali bweru bwe munoonyereza kubanga bamumalira biseera mateeka gamba 48 hours komera si ddungi kubeeramu era sirimwagaliza waliwo abagamba ate mbw'obaagala Figaza oluvaayo bamuseeko ekivu ku lunaku lwa Palaso bali mukola stunt bivulu by'e Kampala wano musajja wange oludde mu ndongo eno obadde ogiraba endongo tukkiriza endongo yafa wabula endongo esobola okuddawo olwaleero bali mu kugamba bateekawo obuvulu nga n'obuvulu obwo bwe bakola obwo simanya Afirika na biki nze mba mmanyi akavulu ako kikategeeza era n'omuntu yali kakoze nga kiki kyekiddako nti bwe tumala akavulu ako sekaliiko ssente nti naye kagenda tuwa extra kitegedde tugende Luweero tugende Mityana tugende Mukono Kolini tugende Masaka tugende Fort tugende wonna embalala bagenda kukola ne gwolabanga omunene olumala katikati nga naye atema naati yayeewalala oba aba yafunye edda kati abasinga babala mu meeza okyabalaba nga beeyisanga luli gwokyabalaba abamu nze n'amannya sikyawulira nageerabira ani gw'otawulira nga ne Dr. Kamili akomawo ku lwa 6 nkya era abantu basitanisa Dr. mu ebitooke basimbye ebitooke esegu tugakwaniriza milikweza n'ekyapa kya Music we Uganda okwo kulimba kakati kankugambe n'ekino mwatugamba nga alina enju mu America naye ndabanga gwe badipotinga obudipotinzi abadde bamujjanja bakomawo Kamili gwe sebo todduka wano kakati tugamwaniriza nga muzira kale katulinde tulabe ekinava ebitooke amatishat gakubiddwa dda twaniza champ alina ekyapa kya Music we Uganda kati nno kugamba champu wammwe manye mumumatira kituufu naye ate okumumatira kwammwe temumugamba mazima omanyi okubuzaabuzibwa kubadde nnyo wano nti abantu abalina abantu bano mikwano gyabwe tebabagamba bituufu
babawaana nnyo. Kamiliyoni yagwa si ye Kamiliyoni. Allahu Akbar. Nkyogedde nkiddamu. Kamiliyoni yagwa. Era bwe yakola ekivvulu wano e Lugogo. Kamiliyoni yagenda ku Maria Fulo. Yakomangaawo. Kyogamba ffe tetubimanyi tubadde tetubeera ne Bobi Wine nti bwe tumala kyalenga e Busaabalo bakiggwa leero. Titugenda Embalala kwa Jipu. Nti tugenda Mubende ku Kisaawe. Titugenda Mityana. Tugenda e Soroti. Tutambula Uganda namba. Kamiliyoni naye ng'atambula. Era nga y'omu bwe tuba tugenda eyo nga tuyisiŋŋanya ng'ali ku drive. Era bwe tuyimirira awo ne kakwatamu. Okitegedde? Basisinkanye. Ekitakyayinza kubeerawo. Omusajja gwe nalabanga ng'ayimiridde awantu bannange. Baali b'amaanyi. Kyokka tebakyali b'amaanyi. Maama nnyabo. Emyaka gyakubidde endongo. Tulina mukoddomi waffe wano e Tanzania mugatta emirundi 3. Bw'alwadde wano tutuuse n'okulaba ababadde bamujjanjaba eri nga bagaatukooye. Emyaka ameka legendi. Kakati ng'era okyaŋŋamba oyo amazima temugamugamba. Genda olabe ba Harmonize wano balina zi special jet. Abaana abakajja 2018. Amaka ga matuufu galiwo. Seguku. Yenkana ne ya King Sir na Lubiri. Kakati yatambula Mubende yagenda era Akayi yagenda. Nerera ali 40. Kyekyo. Webale. Webale kabaka. Just wagadde kuzoleya champu waffe. Wagadde mukakkanya champu. Ninawe leka. Leka nawe. Ayatunye chifu. Kuno sikuzala. Ngalumu August. Tuli Kololo. Muri Kololo. Friends of the legend. Kale. Tulinze ekivulu ekyo. Wagenda okuba omuntu na sina mungi. Nnyo Kololo bwe tuve Kololo. Era kiba kiwedde. Tuba tumaze. Tekyakola extras. Kololo bagipangisa sente mmeka. Alinga mukadde 35. Nyaka taso jukwa kuwele wango liwa government ngabitekisa mutegese. Baso omusaliyako just nakidelinga security. Nabe nalem ne bajje Kololo. Awo wabaze. Tubalaka tumeza. Nogenda ke 40. Ate ye 40 bo balina ebyabwe balina okuwa bo balala abe 40. Kamili asobola kuba 40. 40? Eyo tasobola kuddayo. Abe 40 mumbuulire tujja balaba mu comment wano. Ayinza okudde 40 ku kye yakole 40. Tasobola. Yakolayo ke fujjo. Ate fujjo. Bamusonyiwa Uganda asonyiwa Kamiliyoni. Fujjo. Gwe nno mukyasaaga. Goloze 40 basanyufu. Banyiivu era yakimanyi 40 yabisazaamu ne bw'omuyite 40. Nyinza okugamba Kamiliyoni. Kachanga Kalamaja afa. Kamiliyoni teyadda 40. Amakalamaja. Kachanga afa. Taddanga 40. Ne polisi yakola okunyonyereza kwayo. Twagala nyanjogera kwenye Kamili. Twali ne Kamili ne Frank Antambi nga twogera ku nsonga eyo. Naga polisi yakola omulimu gwayo. Ne banoonyereza. Kansina kye nyongerako. Kunoonyereza kwali kutuufu. Polisi yennyini erina omusango. Yasiba omulwadde ku mpingo. Omuntu gwe baayo kyamutwalira ku mpingo. Mu ddwaliro. Kyabulako kati nnyo okubanga bamutwala ku polisi. Baalina kye bazibikira. Okutuusa tosobola kuŋŋa nti tukuba omuntu n'abanga takyayina nagenyeenya ne mumuyiira amafuta muba mumukutte bulungi nnyo muba mukweka ki bwe tubazzayo emabega mukweka ki okutuusa omuntu ku mbeera eyo kitegeeza kye mwagala afe kiri kisirike. N'omukazi yalina okuwa obujulizi gwe baali bagenda okwokya. Yagenda ku poliisi n'akola statement. Teiwali. Kamiliyoni yakola statement oyo. Baka bagimujjako. Omukazi agamba yazze wano ng'ayagala kunzita. Ebyo bye twali twagala okumanya. Nze gambye tagenda 40. Ye mumanyi musajja wammwe akasuku amwagala.
Kasuku ne sendi. Kamili Bala champ. kamilioni. Music Nate nange nno. Ngabadde musajjange nnyo nga gatuula awo batuweemu buladi. Ne bakuwa. Kati mukyaso atula ne baba waamu. Tetusobola. Waliwo ekyatwawula tetusobola. Musajja wange naye waliwo ebyatwawula tetusobola. Twolekedde akaseera k'ebyokulonda. Omu ku basajja abaazimba ekitebe n'ekibiina mwamwefule mutunuzzaamu obwanga weemuti. Muli ku Dr. Kiyaga oba Hiludamani. Mwe bannankyukakyuka mumukuba. Naye ng'omusajja agamba be baazimba ekibiina. Bwe mutye musasula abantu. Hiludamani ye yennyini ne gwe yajjayo ye mulyamulukwa. Yawaananga Ameriya. Wokota byagenda okuggwa ng'ate yamuli obukiika nga n'omukyala yeebuuza era yeggwe gwe naweezange akati Hiludamani agenda tugamba ki ffe tukulabirawo ne tugamba kye wakola oli kati mulimu kumwesasuza kakati nze munnange Mr. Hiludamani si gwe wazimba ekibiina n'ebirowoozo bya Bobi Wine si gwe wamutwala ekyaddondo si gwe wamugamba nti mukyala wange bwe kataligirya alifuuka first lady kitegeeza ye yalina ebibalo bye ffe nga tulina kwegatta ku bibalo bye bwe tulaba nti bituufu twegatte ku mugendo era ne tuzuula nti omugendo mutuufu nga Hiludamani bwe wagulaba lwaki tewagenda mu DP yajja mu Nuupu kati eno mu Nuupu mpisa eno kukalirira oba mwe mumuleetera okubanga omusajja asojjwa kuba omusajja abaddeyo yabaddeyo naye kati luli Bobi yamusanga baali batambula teyamunyeganako ku Parliament n'amuyitako bw'ati yoyo Bobi Wine lwaki alabisa nnyo gwambye Bobi Wine ne bw'oba weekubiza ekifaananyi n'ofuna omukisa naye otunuuliranga nnyo ekifaananyi ekyo kaddemu gwe bwe weekubyanga naye ekifaananyi Bobi Wine gwe mutunuulira atunula atya ng'ogenze nakyo ekifaananyi oyinza n'okijjamu olumu bw'oba obadde omuyinako akantu ekifaananyi ekyo okijjamu ngulabira ddala entunula ye buli lwatunula aba nekyategeeza kati bano tebamutegeera kati n'ekino kankibagambe ndaba abamuyaayaanira kambagobeko ssebo Bobi Wine olwaleero bw'oba ng'oli w'amaanyi ng'oli nga bw'olaba oba nigamba nti bw'oyogera abantu bawulira alinga Mandela nti bw'oyogera bawulira n'ogeza ogenda ngewa Bobi Wine ne mutuula ne babakwata ka vidiyo ne muli ekyemisana oba ekyenkya gwe ebibyo biba biweddeyo abantu nga bakuta yasembayo nakyogera katika bakuba banvume bakuvuma bajja kunziramu banvume leka bakuvume ge mazima nokyogera bubi Mustafa omumanyi Mustafa yajja mwaka gwedda buno mwaka nabwe ngenda ko mukyaza mpola mpola mba ndi awo ngenda okulaba Mustafa agezi ne Bobi Wine ku mwezi ogwali gwakubiri gwakusatu awo nimuga Mustafa ekyo kyandibadde osembyayo ekyo kyekisembayo kufuna kifaananyi na Bobi sikati ne banvuma olina omutima omubi mayimwe temwagala muntu abayitako temwagaliza nga oli Bobi Wine ye faino bwe luba luyimba odi aba awedde vidiyo ewedde nga n'okulabibwa ewedde twagala ndala kati eteeza obanga ngwagala wa Bobi nogana ne muli emmere ne munywa kacyayi bibeera kiba kiwedde bwe nga ebibyo biwedde agamanya ate nago simanya ate kikulaga nti omwami ono y'omu ku bisembayo okuba ku nti Bobi Wine kasita bakwata ekifaananyi naye nondaga Kabaaya wabadde ne Bobi Wine wali eri sigamba nti kugamba nti tumwewale naye nga tukyakola ensonga nga tukyakola emirimu gino nga tukuba ekikopo okukyusa obuyinza twali mwewaze mwogere ku WhatsApp mukwano gw'omusinkane watali kamera ojja kukola naye kakutande weokunyenya Bobi Wine ekifaananyi mazima ago bayinza obutagakkiriza naye nyinza okukulaga nti n'abayinza omuba okumpi eddoboozi liyinza obutasawundinga bulungi nga waali engoma eyo eyinza obutavuga nti omu kuba kuli okumpi awo Kabaaya n'avaayo n'agawaaye
kati ng'eggwanga nti bwekiti ne bwekiti olina n'oli wali mwe mulina ekisembayo ekiri fayino bangi beebuuza Kabaaya nga tajja ku kitebe nga kyagala nmenyakubuuza nga tabeerayo sigamba nti siri muwagizi nti oba ne ku kitebe ntyayo kyoba kisaagala kaadi wagala kaadi Kabaaya agala kwesimbawo nze saagala kwesimbawo tolina kyo kyafuna bakuwe ku kaadi siri ku musaala siri kasiimo kyova olaba naye nga Bobby kyaliwa musajja wange nnyo mukyayogera paka kati siina tabbu naye era twogera ku WhatsApp oba ne mukubira akasimu n'ewaka bwe ngenda nnyo akacyayi oba olonyoga nyola kukyasya Bobby nomukubira mu kasimu nemudi n'atusaavinga teri bya kamera kacyayi nga byammwe bya munyumyamu era nga kati bwe kamera mwaziraba dda kati Bobby ali kyaliwo gwaonywako gwonywako tokyalina maddu ago nga tulya ku sowaani emu kati ate asiina maddu ago kyo kituufu siina maddu naye ndaba abantu bapakukira mu pulinsipo nolaba omuntu bwayo kirabika naali musindikidde bano abaagala okuba nti baagala kontenti kitegedde nti omuvubuka ono bambi agala kavimba avimbemu nti nali n'omusajja bankubye ekifaananyi ne Bobby bankube ekifaananyi kise ku profile picture naye togezanga ne tukulaba mbu batono nnyo abasavayivinze Kapere okuli Kapere n'abalalalala bwe batyo Kapere yasavayivinga lwa kisa ky'abantu Kapere ne bagaye yasavayivinga yayitawo nembeera gyamutwaliramu yamulaga n'omukwano abalala mukyewale ogaye baakuvumu amazima gavumya tebagala kucho oyogera ngani nze nagala nga bino byenkola bino kwafe tuweereza abantu bangi ate ngere ku macha maani ngende wali kati Mustafa ali atya naku nagala King Sala pata agala kimugamba mbu agala King Sala era kyakumvumya nawakola kati afuuka musajja King Sala nnyo kago tolina mu kirowoozo kigamba mukatinze kankeere ddajja Kabaaya kuba kati gwe kaja oba oyitawo buyisi okiikirya abantu beeno ebbira ku lukiiko olufuzi ku kanso era sikisuubira naye ate ne bw'otesimbawo bingi by'osobola okukola osobola okuliyetinga change kubanga olwaleero nina omulamwa gw'entambuza ndi mu kulaga bannayuganda nti nsobola okujja omuntu ono ali ku mbeera ey'emitwalo 2 nga tasobola gifuna 5 nga yeewola sukaali ne mulaga nti waliwo ekintu eky'emitwalo 2-3 ekisobola omukolera emitwalo 5 nina ekintu ky'entambuza twakituumye domestic agriculture kitegedde omuntu asobola okukwata enkoko 2 enkyala ewaka ne muwa amagezi nti bwe yalula abaana 10 gitegekere bwoti bwe zalula abaana 20 nenkulagirira eddagala nenkulagirira engeri y'ozibeezaawo era nfunye obubaka bungi okuva mu bantu nga bagamba ekintu kya ddala vidiyo neerabibwa 9,200 mu myezi 2 kakati natuuse ku level egamba kyekiri kyegenda nti seesimbawo nene wano osobola okuweereza eggwanga kati ndi mu mbeera egamba nti ntuuse ku level nti omuntu ono atalina kasimu atasobola kugula data awulira akaleediyo kati level eddako ngenda kusookera ku CBS ngenda basasula ngenda basasula buli wiiki nga nsobola okufunamu eddakiika 3 sina zange bannayuganda bano be bagenda ozisasula abafunye ku bujulizi obwo ababirabye nti bikola ng'era yali agadde kiyambe n'omulala omukadde oyo ali mu kyalo n'omuvubuka oli natandika n'embaata zange natandika n'embaata emu ensajja nengula enkazi awo kati nina amagi 12 ag'embaata njagala gaaluza sembaata nga 10 enzungu zino emba zaffe eŋŋanda ne bwa black kati gwe nja kukuguza mbaata kabuzi ez'okumazzi eyo nga ze naguza Bobi Wine ebusaabala nayo zirabirira eyo erya muddo gwokka ate ekyana kyayo kikula mu myezi 3 kiba kyenkana ne maama waakyo ekyembaata kabuzi era kikula nnyo mu wiiki singa 4 naawe oyinza okugamba ekintu nga kikula
ate kigula emitwalo 35 kwana peya embata kabuzi. Birungi nnyo naye byetaaga eroyi n'ewagazi birimu ssente ate kikuza abaana bonna ate kikola byonna sekuli tekikangira ddala ekyekibaata nesobola kigamba munnayuganda atali mu levo ya mitwalo 3 awo simutwalayo mwatugale ku nkoko zino ezaffe loko esobola okukwata loko n'ogiwa amagi ga kuleira nekufunira bulidi yemu ng'oli zafuna okitegedde naye kuleira zikyali kuleira nga abantu banyeyonjikira kuleira ezatabukira obwo bukuleira obwo bukuleira amagi g'obukuleira nga gabbeeyi kuleira bwali bugubi obwo bayita obugubi obwo si bugamba muntu bulunda waliwo bwakyakirawo mbwamagi simagawonya kino simanyi na restaurant ebutunda wano naye enkoko kyekintu ekitadiba era bw'oyingira mu restaurant n'osaba enkoko nga tewalamuzizza ebiddirira gwe olimanya nti mpaloko nja kulya ya bbeeyi kituufu tulegula amagi ey'amagi egula emitwalo 2.5 kyokka ate amagi gakuleira n'ezino endala gagula omutwalo gumu 1,000 gumu 2 tuba tulina kulunda loko ono njagala kunnyikiza kino bwentyo bwendi awo wiiki eno yennyini mwagwamu ennabe mu booluganda omukulembeze w'Amakerere Center mu Churchill abo yavaayo ku mukolo ogumu ogwaliko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye yeekubye ekifaananyi ye yatuula mu ssa lya Guild President oba akulira abayizi abantu amu ne batasanyuka naawe n'obaako endowooza gy'owa era nange saasanyukira ddala omu ku bo nenze ekyo nakinenyeza Nyanzi ne leero nkyakinenyeza Nyanzi kyamaani Nyanzi oyo ne bw'aba kale mulungi nti wali mu kibiina ng'abalala nga bwe baŋŋamba bireke Kabaayo tetuganye mwabaga nti mulungi ne kyamaani Nyanzi azze abeerako enziro nga bannayuganda bano bagamba kyamaani ffe tutambula ne mu bantu eyo naye ng'ate bakulaga wadde muganda wooli ebintu bino nno tubigenderere nnyo nti bw'owuliranga bagaye gundi naakola bw'ati n'omulala n'agaa gundi naakola bw'ati babagamba abangi we basonga omuntu oyo alizze wali ebbali kuba kyamaani Nyanzi ekyatuuseewo ng'omwana asula wuwe omwana ye yamuweerera nakati akyamuweerera n'awangula akalulu ako n'asula n'ewaka okumala ennaku nga kyamaani Nyanzi tanyumizaamu na mutabani we ng'alinga agamba nti tamanyi kibeerawa kuba abeera bize mu kkunga kakati kungo n'agikungaanya ewaka ng'eganye nze nange oba tojja kunkunga okitegedde era bwe nalabye ensonga eyo ng'ekutte wansi n'ewaggulu nze neŋŋamba nsigadde kupositinga mukama wange wali ntunuulira omuntu omu yekka bwe ebyekibiina byombirabe bwentyo bw'aba ng'ali awo bw'atyo nga bwe mulaba neera tulindeyo n'ekirala ekintu ekyo kigenda kikula ne bw'aba tatutte nga tatutte ssente waliwo ekifaananyi ekibi nti muganda woono ate ayina n'ekifo kunga pulezidenti wa kunga Uganda oba abantu amanyi Luganda waka ekigambo kiri mu Luganda kunga ewaka nga kunga ffe tulina okukunga ewaka kati mwate bannayuganda yakunga abangi ffe tukunga ewaka abantu 5 abo abali ewaka 6 mugenda kwekolamu omulimu nti kati gwe guneera tukunga kunga famire ya Nyanzi nju ya Nyanzi tukunga omusajja yako kyama aludde mu bukulembeze kakati gwolabako kale omwana oyo wadde bamumma kaadi nakyo nze nagambe kyali kirungi nnyo nga bwe bamma omwana oyo kaadi ne Nyanzi bw'alina okuba ebbali bamume kaadi kubanga bw'ogimuwa ne bw'aba nga alina obusobozi bano bannayuganda bagamba lwaki Nyanzi tulina ba fuutu soja wano nga fuutu soja oyo talina bulungi ssente
ne Foot Soldier oyo yasoma abadde ne mbukulembeze obwa Kyagulanyi ng'awerekera Kyagulanyi Bawuma Lumagala ng'amanye neeyisa nti atujja kweyisa bweru eya Kyagulanyi amanyi bulungi nnyo kyekimuwerekeza Kyagulanyi atambudde naye enkuba n'etonnya omusana ne gwaka n'asula ebweru nga mukama we yeebase wali ekitegedde naye ng'atya okukyatula nti awo naawe kawempaawo nange naalize ewa Basiiri Kazibwe agenda okuwulira nga atoonagambuli amukyama Nyanza ajja Kawempe South naye lwaki ajja kakati nze awo naaligambidde nti kiina ekifaananyi kyekiwa abantu ekifaananyi ekyo nga kibi mu bantu ng'amazima ga Katonda twalireseeyo Bobi Wine ne mwannyina n'atajja mwannyina baamukuba akalulu ekisooka babawangulanga Nyanzi yakawangulwa emirundi gye simanyi yawo kakati luli yalinga wa NRM era we yagenderayo ng'abamanyi balungi wayiseewo bbanga ki kitegeeza bakyali balungi tomanya ye ng'alaba bakyali balungi bagenda okuyomba Kabaya olwetankuulidde bagenda kuyomba olwetankuulidde nze siruliimu nze sirinda ggobwa olwadde nze ndyeru tebagenda kugoba ku kitebe gye nkolera emirimu ate Bobi munyumya wanaabayo emikolo nja kugenda ngenda kubaawo tebakuteekeko embeera kandabo babinaabange okubye pulezidenti wakunga ntya ate ayina n'okunnyaniriza naga weebale kumbuusa wambuusa kubanga bwe yajja mu Kampala wali nga mpulira ne mulya nnyamajja ng'aye nawo najja kyenva ŋŋamba ggwe bw'ojja Nyanzi nze mpagira mulya nnyama lwaki si Nyanzi nze mpagira mulya nnyama obukulembeze bwe nga mbulaba buli mulayini era nkiddamu ye mulya nnyama ali wali mulayini naye kati waliwo n'ekirala wali nti bo basuuti tebajja kwogera wali ewa Kyagulanyi ensonga enegguke batya kirabika ate n'okutuuka ku Bobi era olina wooyita ati Bobi tatuukikako olina mazima kwati protocol eri bagenda atuukikako kati gweva kugwembu gwe kyaliiwo mugonye ne WhatsApp status oziraba naaliyo omwana nga mukulembeza asomye agala kwesimba ebya serious abyagala naye nga tange jatukamu ku Bobi kati bagamba ogenda muyamba ki ogenda mugamba ki nze abo benyamba nze abo bendi mukubira ekikopo bananga omuntu ennanga ali eyo wagala sikana principle naye nga ekikono kingi obanga protocol y'amaanyi nonya jajja Kabaya nze oyo gwe nkubira ekikopo ndyogera newone nga waayi gwe gundi walirinze bano abaana bano era n'obukulembeze obulaba tuli mugamba oli aleka generation eno gireke ono akole ki kati na Nyanzi naawe generation eno ey'abano ba myaka 25 baleke oleda olina nekyolinawo bwe tulaba okaayana nnyo tulaba bizinensi tubalaga ekikolwa ekikyamu nti yalina naye ng'era akaayana so kyama Nyanzi ekyokwesimba kiveeko asookadde ebbali beera wali bwe tutawa ekintu kino kitambule bagenda kunyigira Kabaya ngobebwa bagenda kunyigira bagoye ku kitebe ate osanga mbayamba yavuddeyo bali wali abasirise yavuddeyo n'akola akavidiyo n'asaba mutabani we Senta Mukyakiro aresigninge ova ku bwa Guild President wa Makerere yayogedde na mwana oba yagambye Uganda yakoze kavidiyo yabadde talina sooka tugamba twali badde tulaba mutabani ng'awanise emijoozi ng'agamba kifo ekyo nkirekulidde ekyo nze sikiwagira kuba omwana mukulembeze w'abayizi bonna e Makerere ate abadde amuzimbye ng'alina future eri promising byobufuzi bino bye bimu ne bw'oba chairman w'ekyalo okulembera Abadaama n'okulembera Abanjaluwo n'okulembera abaki n'Abakongo gwoba chairman w'ekyalo ne Makerere tebirina njawulo na ggwanga bwekiteera kati gwe okkirizigana ekya chairman Nyanzi yagamba mutani okulekulira okulekulira talina kulekulira ne waliwo ekkuba eddala lyetusobola oyitamu okukozesa okitegedde mutabani wa Nyanzi balina kuba ne Nyanzi
batunnyonnyole bulungi batuule taata n'omwana bali wansi bagee bannange kyasusse naye mutabani nyambaako naawe bannyonnyole naye kati tulaba Nyanzi timunsonyiwa olwakino nakino Mr. Nyanzi tukwagala ne famire yo nga mufukamidde wali nga mugamba bannange ekintu kikaaye naawe era okiraba kikaaye ye tatunula mu comment section talaba agiraba ate nga ne Bobi Wine ebyo byagoberera Bobi Wine ayinza obutakuddamu nti Kabaaya wayogedde biki kubanga kyangu nnyo Bobi Wine okukukomako n'aga Kabaaya wakoze oti ate nze sinnalabayo omuntu n'omu aŋŋamba nti nakoze kibi okuggyako nga bw'omanye nti abawagizi baffe bano abamu bava ku layini okitegedde naye nga naye tomunenya ayina endowooza ye ffenna tetujja kulowooza kimu naye ayina endowooza ye nange nina eyange naye eyange egamba kirabika bubi nnyo mu kaseera kano ng'ekintu kiri fresh nga tulaba Nyanzi adduka e Kampala ngadda e Kawempe ngadda wano okitegedde waliwo sente lwaki kakati kyekiraga nti naye wali kijja kuleeta ebizibu mu maaso awo tulabise bubi principle abantu bagamba nti tuli mu kulwanyisa Museveni eyaleeta baganda bo muli Sali Musale n'abawo ebifo by'enkizo mu bukulembeze bwe bannayuganda tebatya nga balaba abaganda ba Bobi Wine abaleesa abasembeza ku layini bannayuganda bali okay with it bwabeera ku ground eno kyo kyeraga nti bantu bwe bajja okulowooza ayinza okuba nga mukulembeze nze byonna mbigatta oba teyakoze ensobi oba yagikoze naye ajja ayogerwako aliko enziro kakati ekintu kino okubeera nga kiri mu layini tubulwe gwe twekwasa tusigaze bali be bagamba nti Museveni ye yakuweerera tusigaze abo naye nga Bobi Wine yagamba gwe nakulabamu kiri titokkiriziganya na yakuweerera jangu tukole oba okasukira ddala titoli mutabani we osobola okumpeerera n'ondabirira bulungi nnyo naye mu maaso awo n'obula ng'ate tobuza nzekka obuze eggwanga waweerera nze omu naye waliwo bannayuganda bangi abatagenda kulinnya ku ssomero abaana baabwe nga tajja kufunanga n'enjozi ezibaddewo eziyamba abantu b'eyo mu nkwero nga tebasobola kuddayo ku masomero Vision for Africa ebadde eweerera abaana ng'abazadde bagula bitabo olwaleero ebitabo nga bibalemerera nga Lubongo ye yaweererwa Museveni ye ng'akiraba ng'ono omwana kitaawe baakamala omukwata ensi n'egamba firi Nyanzi era twapostinga bitongole byakwata omwana omusajja oyo taata w'omwana oyo byani bya Museveni kati omwana ayinza otugamba nti yeekubiza ekifaananyi nti lwakuba Museveni musajja mulungi nnyo nolwakuba mukulembeze olw'abaana usanga abantu awo wetukubaganira empawa ne tugamba ebbaasa tetunnagiwulira oyo tasinkanangako muntu ne watabaawo ate bannamuwa bbaasa musajja yagize kyali kifaananyi nekubya n'oyonza ekifaananyi nga siina kyennina n'ondaba n'abo nga siina kyennina kwena ensi enyooka obunyoozi kwata kyokutte nga kyaddala genda mu kyalo gwe kwamala okkikwata kwoyo yembeera eri wano niine n'abantu ne bateebuuza nti olutalo oluliwo olw'ekifaananyi kiki abantu bano bantu bakulu njagala batuule balowooze abantu okutuukira okuyombera ekifaananyi kiva ku ki anti abantu ekibayomba abantu bagamba kyamanyanzi bakamala omukwata n'asibwa bwe yasibwa ne bamutulugunya ate ekiruma abantu mbu abasajja ono eggwanga lyakulembera ekitongole kuba yensenkagala abajja okutiko CDF n'ebirala ebitongole yabiddukanya ate omwana yekubya omuntu eyatulugunya taata we nga bagamba lwaki yasindikayo ba vaisi we owa Girudi oba ne yeebuzaabuza naye nga ate abala bagamba senga teyakikola osanga bandimuggyemu namugyamu obwesigwa Girudi Kanse Makerere namwempekinga ne bamugyawo. Mu gihe bangi bafiiriddwa ebifo byabwe, gw'omanya abayimbi betusudde
Omanyi abantu abafiiriddwa emirimu gyabwe olw'okuba nti Bobi Wine yajja mu buyinza bangi naye nga tubakuba lwakumanyiraani ne tukussaako akazito ne tukubeera bize omuntu yenna oluvannyuma n'ayogera nga tugagwe nno wiiki nnamba ggwe nga tukubeerako oddayo gy'obeera nga ne famire ye evumiddwa bavumanye maama n'omwana n'ekitaawo kakati bwe tulaba ono ng'aliko akaddugavu konna ku munyaawo acacacca tegwe tulina okukubira ddala Nyanzi tuba tulina okukukuba ggwe okulaga bannayuganda nti tebiriimu kusaaga musigira munayoga kifaananyi kituufu mbwadde Nyanzi oli waffe nti ono kye yakoze mu muntu waffe kibi ne katumukalirire kubeera senga abadde muntu mulala mwandi mukaliridde tukalirira ne bagamba akuba owuwa akuba awumbawumba temuyiseewo weewo kasukaali kyekyo Kyagulanyi yakatugamba bw'aba awulira kabulamu nga twongeramu ejjiiko akasukaali pulinsipo yatugamba yennyini nti tubaboole n'abateeberezebwa kali munganya akuboola Nyanzi tumubodde tumugamba alekulire nze nga nze ave ku kyakunga tebannakiraba gwe kabayo yeetaaga kafu konna chairman ku nfe eyo ku kitebe awo tanabbawo na office chairman Nyanzi ajjenga ffe bwe tujja novene ewuwo nogamba ku kitebe waliyo emikolo oba njagala kusinkana pulinsipo kubanga mutowo musobola okunyumyamu obaani tyane wano neera nawo n'amagezi go oyinza okuleetamu ne mubaamu era ebitwalibwa ne mubaamu ebigandibwa nga biyinza okuba biyamba ku bali kubanga gwe kye twalisinza okwetaagako nti obadde n'ebali obamanyi babba batya akalulu aba NRM kubanga obamanyi bwe babba akalulu ate baakubba akalulu mu Kampala ne tutuuka n'okuwulira abagamba nti n'omusango yagutunda iyinga ebyo byonna mubireeta ate wali ng'ate ekituufu tewagutunda n'olwokuba bano tebaakutegeera mbakwemulugunyaako ng'olina kuba wali dako ebbali kirabika bubi nnyo okuba nti ow'omunju ate gwe bateekako ekintu ekyo baaligambye kabaayo oyo ffe nga bagamba abo banywa enjaga abo naye nga sirina pulinsipo wali n'ekyo nakyo nsobola okumwewala nti bano kye bansiiga ekyenjaga ne ŋŋamba mukama wange tulwana lutalo sigala mu bibyo wali katwogerere eno ku ssimu tuli wano kubanga watugamba tukozese kamera kati nkozesa kamera emitwalo 3 negiraba emitwalo 10 kimala obubaka mbambusibutuuse kiva baali actinze ku ngeri interview gye wakoze ayombe naye nga kyekyo anaategeera yeekuŋŋaanya agambe kituufu naye nga namba esinga bagamba kibi dawali lekulira Chairman Nyanzi lekulira naye anaalekulira Chairman Nyanzi gwe mmanyi ajja kulekulira amaanyi gali mu bantu nga principal ya mugambi tuli ku bantu bye twogera abantu obbiraba n'obbiwuliriza era be batuyamba ne bagamba ensonga eyo nno awo balina ensonga ne bakuwa obudde bw'obagamba era ebintu bye batategeera era tebajja kukuwa budde aye bannayuganda nga bakumye obudde bakwesonyiwa bakumma obudde kakati Nyanzi emitwalo 10 kyekigamba oba 15 bitunulemu olabe bw'osangamu abaabo bano abagamba nti abeerewo bayinza okuba batono ffe tugoberera bano abangi abagamba nti ddako ebbali wadde oli mulungi ddako ebbali kijja kale wadde bakuwaayira sooka oddeko ebbali kubanga bali kye bajja kibe n'ekyokuyiga ekyo kuba n'abalala abanajja batuse n'okugamba nti ye bwe yakwatibwa ye bali ne bagamba bwe bati tyate bwagira bwati bano ne bakola bati ffe tujjewo ekyo mumwogerereko ebbali ne bangi bakwatiddwa ku nkoona lwa butazzaayo ssente abalala ne bamugaayogera ekyaliwo kandi waliwo obukadde 10 palamenti bwe yafulumizza obwo tubuwulira naye nga n'abaka ba Nuupu nabo batwala baafuna aba beteekera kulonda
Owaayi nze simanyi kigenda mu maaso katulinde tulaba banaabutwala mbu baataddewo n'ekitabo mbu bw'omala okukwata ng'osayininga Kabaaya ntutte ezange 10 ekyo bali kye bagenda okujja ne baga Mutyaba yatwala yali 10 kati Kadyo yagala yangi n'atwala naye balinga bwe balabisa nti mubayita bammwe naye mu kulonda okwo tugendamu kunaaba era weeve naaba ekyali y'amaanyi nga kwali mu 2021 watigala sukkako ate kibe ky'amaanyi nnyo amanyi Bobi Wine naye Bobi Wine ngamba bano ba MP baneeno abo abamu bawedde mbalaba n'emakindi eyo batagalatagala bakula gooli yanywanga walagi kati anywa bbiya ate empisa ne zisiiwuukira ddala nga n'abantu be talina kyabakoledde yadde bagamba nti waayi lundayo ekibaata kimu asinga kaayanira eno ssente kati naabo be ngenda okuteeka ku nninga basasule zireediyo nyamba abantu b'omu constituency zaabwe ababaka abo ngenda kuteeka bano abalonzi ku nninga omubaka gamba omubakawo asasule ku leediyo emyezi 2 ojja osomese ffe kye twetaaga tukole biri ebyalema bali emyaka 3 kituufu nga tusiibula bigambo kibyagala osembyayo ebigambo bye naalyagadde okusembyayo kaŋŋamba abalunzi bange ab'ebinyonyi n'embuzi nti ebiseera bino mmanyi muli mu kusimba enkuba etonnya naye ebintu ebyo bye mujja mu nkoko bigimusa naye ate temubiteekamu biseera bino birina okubeerako obipayiringa esamweya okumala ebbanga nga lya mwezi funawo bikuŋŋaanyiza bikuume bulungi bwe biggwamu ebbugumu eryo omanye emmere y'enkoko eyo ebaamu omunnyo okitegedde kati omunnyo ogwo gulina okugenda nga gumerutinga nga enkuba eno buli lwetonnya n'okuvunda kuno then musobole obijjamu mubikozese bijja kukola naye si kati kyensembezaayo kampiso basaponsa bange abagamba munyeka tukuteekemu ko amafuta ogende otunoonyeze mbajukiza Nana Herbal Mouthwash amannya agaluma agaguba bagalimu ebituli bw'ossa ebinyogo ebyo byokya agasanyaala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu oba owunya akamwa sensa Nana Herbal Mouthwash olwanyisa endwadde z'amannyo tojja kwejjusa musange mu supermarket zonna ne drug shops zonna mu Uganda gwali ebweru osoga omuntu ava e Uganda omugamba ndetera ku Nana kubanga yakasibwa National Drug Authority etegeeza ayita ku airport ate gwali ebweru ddala genda ebintu by'Abanyuganda ebituukira wagenjagalayo Nana Herbal Mouthwash ajja kubanga akuyambira ddala nembajjukiza Solange Men Syrup abakyala lumizibwanga muli mu nsonga funa Solange kuba mu supermarket ne drug shops zonna eziri mu Uganda boso zisanga Solange waali abamu zibalwaza ensonga ez'ennaku 4 3 ne mulwala n'ogaa ku ccupa funa Solange onywa obusaanikira buna ng'onyenyeza bulungi yakasibwa National Drug Authority etegeeza osana omutwala ebweru naawe ali ebweru osoofuna Solange ebintu by'Abanyuganda webituukira obe ng'okola omulimu bwagala okusuubula kuba ku ssimu eno 0774 njiddamu 0774 agala osuubula Solange Men Syrup akola ku lumi lw'abakyala nga bali mu nsonga Anenanga Biva Organic and Natural Products basangibwa Mengo opposite Masengera awo kizimbe kya Gwin kiramba kyonna kiriko Biva Organic kendo obuze Dr. Senjobe abalumizi w'amagumba sinuses musujja Losid for County abatambula bulungi musenga abasajja n'abakyala kuba ku simu eno 0752 0752 gende Mengo bagenjagala Dr. Senjobe yabankolako ku Biva Organic medukuza list travel tugenda ku Zanzibar bantu baga kulambula ku banna Uganda Zanzibar okuvanga 12 paka 19 July single 2.5 abanye kyamanya agenda muleko Nyanzi unamteeka mwaka sente couple of friends 4.2 kuliko okutambula n'okusula n'okulya booking zikomanga 10 June agalo bookinga gende Namirembe ku terminal ku Bakuli wa parking ebitaala wapanga bus za Perfect ne Freedom buses with parking waliyo ne boat cruise okuvuga kuli ato gende proposing etwala mama omukwano gwo gwagalo bunga kwa kusimu eno 0788 52 nensembyayo aba Jojo Men's Collection atunda ngoye asubuza engoye ali awo Kisasi opposite Chester Hotel agalo subula endibota kwa kusimu eno 0705 56 59 59 0705 59 59
59 agalo subulenje bota engoye z'abakyala emisipigende kisasa oba Chester Hotel Jojo's weri musule bulungi mweraba yeah man